naye mukama yawa National Unity Platform aboogezi. Tuyina aboogezi aba naye okutuuza nabo ku pano oyina okuba nga weekakasa omutwe gwo. Mukama ya Alex Waiswa Mufumbiro musajja omwogezi wa kibiina ki National Unity Platform ateerya ntama ensonga eziruma eggwanga Uganda azoogerako nga nsonga za ggwanga Uganda. Tasaagira mu nsonga mbu kubanga gundi azoogeddeko wa kitiibwa atandika okumusiiga akazigo ng'ow'ekitiibwa gundi. Prisenter afuba nnyo okusiiga akazigo agamba Alex Waiswa Mufumbiro nti omuntu muyiteko ekitiibwa kye. Alex Waiswa Mufumbiro n'amugamba gwe kimuyite kubanga ebikolwa bye tebimugwanira kuweebwa kitiibwa. Sooke tuwulirize ensonga zino lwaki Alex Waiswa Mufumbiro yatuuka n'ava mu mbeera n'atabuka ne Prisenter we yali amukyaziza ku show nga bakkaanya mu nsonga eza Speaker wa Parliament okwefuula nti talaba bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Sooke tulabe vidiyo eno pano ne badisikasinga oba Joero Ssennyonyi. Wallahi olina okuba ng'oli musajja, olina okuba ng'olina omutwe nga gubaza emirundi nga 15 mu katikitiki kamu, kubanga bano abasajja abagezi tosobola bawangula mu kintu kya kurizoninga. So kolabe Alex Waiswa Mufumbiro. Nze siri surprised ne yayogedde ebyo. Kuba nagambe ensi nti oyo mafia. Kati mafia aba tasobola na kufaayo. Nagambe ensi nti oyo mafia. No. Tosobola kuyita mukulembeze wa Parliament kigambe ekyo. Kati mpagwe kyemba muyita. Ki withdrawing, eh? Sijja. Muyite Speaker wa Parliament. Sijja muyita. Really? No. Nze na ompise ndescribing. No. Atera sikwise ku describing omuntu. Kati nze nkuddiza akazinda. Naye omanyi environment yogera ku kiri mu Mr. Kungu. No, yogera ku kiri mu Parliament omukubiriza muleke. Nkugambye. Gamba omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga. Nkugambye nti najja n'eŋŋamba ensi era siri surprised. Kungu mwe mubalatira mu bintu bino. Wait. You see, we must be respectful, Waiswa. Do you know that people are dead? Yes, but again, do you know that people are dead? You're disrespecting omukulembeze, Waiswa. You can still submit. Okay, you give me words. Speaker of Parliament. Kunze si. Kubateri yo Speaker of Parliament. Atamanyi nti bana Uganda batibwa. Okay? Era togenda chinkaka. Teri yo Speaker wa Parliament. Atamanyi nti John Bosco Kibalama abana be. Speaker muleke yogera okay. Ate ekikolwa kye kyakoze kya butujju. Ekikolwa kyakoze first of all yagambye nti wiiki ejja oyo gwoyogerako nti Parliament egenda kufuna answer okuva mu government nga 15 something like that. Bw'amala okugamba ekyo ate n'agamba bano ekibafulumiza sikimanyi naye nga government egenda kugyewo eki reply. Ekyokubiri buli muntu yenna aline eddembe eribye ng'omuntu okwekalakaasa. You have a right to demonstrate. Mu mateeka g'abakozi ba government bagita industrial action. It is constitutional. Noli abadde mu Parliament ajja kugamba nti ne mu parliamentary rules it is acceptable. Kakati ng'ekintu kiri documented as to why abantu bano bakoze protest move out. Gojja n'ogamba nti ogenda kubala. Oyagala nkudescribing engaki mu lulimi Oluganda. Against nsonga ki? Kubanga mu obusungu bwe muleeta ffe tukuume decorum mu kudefining ebintu by'obutujju ebikolebwa abantu. Kungu mu bino ebintu bye mwagala tusagiremu mulimu abantu abatiddwa. Ate nga betwogerako sinti si bantu. Rita Nabukenya twamuziika. Mu kuziika Franka Senteza tumukunde Jeno yajja n'ayogererawo ebigambo okusinzira ku byali byakolebwa mu nsiko. Era n'atugumya nti tulina okuyimirira nga tuli bavumu bwe tuba bakumalako mu lutabaalo luno. Tetujja because tuzze kwogera to assume nti tuzze okusanitizing ebiriwo bwe manzize ku set nga kuliko ayogerera amagye nga kuliko akulira security mu kibuga. Yes, okay, ebyo bye bigambo by'omukulu Alex Waiswa Mufumbiro. Omanyi mu Uganda muno ndabye aboogezi bangi nnyo naye bane naaludde okulaba omwogezi alinga Alex Waiswa Mufumbiro. Wallahi tukkirize buli generation ejja n'ebyayo naye neno generation erimu abaana aboogezi ate nga bagezi.
oshegedde abadde agezaako okulambulula ku nsonga y'abasibe oba abaana abaabuzibwawo oba abantu abaabuzibwawo ng'agezaako okutegeeza ng'agamba nti ne sipiika ali accountable ku bantu abo kubanga nabo baali bantu ng'abantu nti baaliyo era balina okubeera accountable okitegeera nti sometimes omuntu ayinza okuba ng'ayogera ne bamutendereza naye nga byayogera majaani meerere naye Waiswa ayogera areasoninga n'omuntu ate akubuulira ali outspoken okitegeera nti ensonga agirambulula nga bw'erina okubeera mu mazima n'obwenkanya kizibu nnyo okusanga abantu abali outspoken nga Waiswa agenda kukubuulira ekituufu either omukyawe oba omwagale nga ye tafuddeeyo ku ki ky'ogenda kuwulira nakyogenda mulaba oba omulaba otya oba omulaba otya ye agenda kukubuulira amazima akugambye nti sipiika ali accountable kwabo abantu abaabuzibwawo kubanga baali bannayuganda ng'ate ne sipiika wa Uganda aliwo okusaavinga abantu bannayuganda bonna kyenkanyi yensonga lwaki alondebwa nga sipiika yensonga lwaki bamulonda mu constituency so abantu bwe batyo abali mu kaliba ng'eya Waiswa si bangu bakusisinkana kubanga mwenna mukimanyi nti abantu babagulirira ne ssente ne bafa ku mulamwa ne basirika golowooza Waiswa nga bamuwadde ssente asobola zirya naye tuba nga tukyalina omukisa nga Waiswa asobola okwogerera omuntu wa wansi mukadde kano mu intimidations ennyingi mu kutiisibwatiisibwa okungi wallahi mu generation yaffe tuba tugenda kumwenyumiririzaamu nnyo Katonda obudde bwagenda okumutuwa ng'omuntu nakugambye nti si ye mwogezi yekka gwe tuyina nga National Unity Platform aboogezi bonna be tuyina batabbu nakugambye ne woba osinkanye businkanye Joel Ssenyonyi wallahi asobola okukuttamu omuntu ate era ne woba osinkanye busisinkanye pulezidenti waffe wa National Unity Platform we bayita His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bonna basajja bareasoninga naye ate ekisinga okwewuunyisa bonna baliwo ku lwa muntu wa wansi bonna balwanirira muntu wa wansi afune eddembe lye afune obwenkanya ndoza mukirabye nnyo nga bagezaako okulwanirira abantu abaabuzibwawo ne mu paalamenti ababaka abamu ne batuuka okwekandagga ne bafuluma ebweru so kati bano ababaka abalala bo baliwo ku lwani kitegeeza nti senga tebaliwo ku lw'abantu baali badde bagamba nti baalondebwa mu nnondebwa ey'enjawulo naye nabo baliwo ku lw'abantu kubanga abantu be babateeka mu paalamenti bwe kibanga kisaawa yakulwanirira munnayuganda alabike afune eddembe lye naye adde yasinka ne famire ye tuba tulina kikola ffenna bwe kiba kyetagisa kuyimiriza mirimu gya paalamenti eyimirizibwa emirimu giyimirizibwa netunoonya bannayuganda nga bannayuganda abalala bonna nga bannayuganda mmwe abatagala yadde ofuluma mu paalamenti okulwanira eddembe ly'abalala so mukama wabanga bannayuganda essuubi lyabwe balina mu babaka baabwe aba paaliyamenti Alex Waiswa Mufumbiro ebigambo ebyo betuwulira ayogera abyogera ku lwa muntu wa wansi naye teweerabira nti Alex Waiswa Mufumbiro si mubaka mu paalamenti tulina ababaka mu paalamenti bangi tuwezayo ababaka 62 twebuuze nti ku babaka ba paalamenti 62 abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga bali ku kibiina kya National Unity Platform babaka bameka abasobola okwogera ebigambo Waiswa Mufumbiro byayogera Waiswa atali mubaka tulinawo honorable zaake ebyo ebigambo asobola okubyogera tulinawo honorable Lutamaguzi ebyo ebigambo asobola okubyogera bangi bagamba nti Lutamaguzi wa DPC wa NUP akyogera lwatu nti ye wa NUP wawutakutte kaadi naye ng'akimanyi ali mabega wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ababaka abatonotono be tulina basobola okwogera ebigambo ebyo singa ababaka ba National Unity Platform 62 babadde basobola okwogera ebigambo Alex Waiswa Mufumbiro byayogera singa nakyemalira twamujja dda mu buyinza naye abasinga obungi amaanyi ga ssente gaabatwala nti beetiiririra kikyamu tasobola kukaliramu nakugamba nti kyokoze kikyamu ekikyamu akiwaaniriza ng'ekituufu kyova olaba nti Uganda tukyalina obuzibu bunene nnyo nga tukyakulemberwa bannakyemalira bakozesa ssente okugulirira buli kintu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali yeesiza abantu abo n'alowooza nti ataddeyo abanaasobola okuwakanya ebikolwa bya nnakyemalira naye abangi balinga bamuwaana obuwanyi nti kyokoze kyekituufu wadde tuli ku ludda olulaga nti tukuvuganya naye ffe tetukuvuganya tetukuyinaako buzibu kati essaawa eno wenjogerera balindiridde obukadde 10,000 bwe yabasuubizza obunaafuluma bannaabwe ab'NRM ne babukwatako
Abantu bagenda kutandika okulookalooka, bangi bajja bukwatamu kutu, abangi bajja kuvayo bakyulise feesi bakulage nti babulya ate beekalize ku bannayuganda ababalonda okubateeka mu palamenti awo. Kati bwe buzibu bannayuganda bwe bwolekedde, bwe tubadde tulina abantu batulwanirira, kitegeeza ffe abantu ba bulijjo tusituke twerwanirire ffekka ffekka.